musawo akola Katongole yetaaga kwambulula oli babi nnyo ate kiki bamumye gundi yakola application n'agiweza ku NUP nga alina n'obukakafu obulaga nti chairman abaddewo yeetuze bwetuzi kitegeeza yafudde bamuwe kaadi era baagimumye bino nga bye tusaba omulimu. My name is Nabanja Hasfat whom it may concern. Nkimanyi bulungi omukozi waawo yafudde njagala mulimu. Era temulina alinawo eseeza nsobola okujja n'enkola. N'afulumya ne posta ne kambulera n'akateekawo. Sekuritariyeti yeye Kanyunga n'egamba nedda baaba. Kwefu. Abakyala bagenda n'emikisa. Yakolimira Katongole. Teyamukolimira nedda abakyala tuba n'emikisa gyaffe. Omanyi abantu abo abasirika olowooza abasise naye nga mutima agamba kale. Oliraba. Nga nosanga Katongole tannakula tannatuuka kufuna kiwalaata. Naye Katonda nedda nanga amugoyi baaba. Naye Katongole toggwa mmanyi sigala ng'osa bayinza obba bukansala afa. Anaakola ogwo. Kati kadi bagiwadde muntu mulala. Mulala mbu. Bagiwadde Harriet Kafeero. Naye ndowooza balina emitendera gye bayiseemu nga gusayidizeeyo. Naye ndowooza n'ekirala ekyamuaffectingamu royalty gyali ne party because bamumma kaadi n'ajja nga independent. So kakati reality eyo yabulamuko. Kye ndowooza nga nze ndowooza party badde balina ensonga nyingi emummisa kaadi. Simanyi oli simumanyi nnyo kwasiribwa sayidi zeeyo so simanyi naye nze ndowooza. Biyinza okubaamu ebintu bingi nnyo. Naye osobola okujja nga independent oli n'omukuba. Era akomewo nga independent. Angwala egwe gusoosa okugwa. Akkiriza gule royalty ya pata. Obulamu butuuka tayimu nga omuntu otya gusooka. Egiddako ogenda bugenzo kati ali mu kubaala gyagudde kati takyatati. Kati takyatya bakugwa. Sente zaateekamu. Kale naye nga awo nga tuvuddewo Seggirinya ayagala ggula chopa.